Mu ttuntu lya leero abakulu okuva mu KCCA nga bakulembeddwa minisita wa Kampala Mensa Kabanda babadde kiteezi nga balambuza bamusiga nsimbi kasasiro basobole okumukolamu ebintu eby'omugaso. Bano basoose kulambula nnyumba z'abatuuze ezayingirirwa amazzi agaava mu myala egyazibikira olw'akasasiro. Bamusiga nsimbi abalambuziddwa kasasiro bava mu mawanga okuli Ghana ne Sweden. Eno ye mapu yaffe kati betugamba ono ye kiteezi kati naye bwe twapimye nga buli okudda buli ludda ng'olaba nti luno ekintu kisobola okutambula nono kimukuba nono kimukuba. Kakati tugenda kuzimba nga twetooloola mapu eno eya yero kyekikomera. Minisita wa Kampala Mensa Kabanda ategeezezza nga bwe bagenda okwekennenya bamusiga nsimbi bano okulondako omutuufu. Ekisookera twagala omuntu ng'asobola okuteekamu ssente after tumuwa ssente ze oba n'atunda matiri eri wano n'afuna ssente. So kitwagala okulaba waliwo bagamba nze ndi wa bijimusa, nze ndi wa bayogasi, nze ndi wa mafuta, nze ndi wa masannyalaze. Kyetwagala tulabe ddala ani asobola okukola. Obaakosebwa amazzi ategeezezza ng'ensonga yaabwe bwegenda okuteesebwako mu ofiisi ya Ssaabaminisita. N'olwekyo ffe tuzenga baminisita b'e Kampala abali mu njego eno eyagwawo. Ebiddako bibeera bya ofiisi ya Prime Minister. Era atuuseeko mu nkambi omukuumibwa abantu abakosebwa kasasiro ku kiteezi kya Kyovu Uganda ne bamubuulira ebizibu byabwe. Tuli mu nzikiza. Tumanyi tuva wano ddi tetukimanyi. Tulaba bukeera ne batuwa emmere ne tulya naye tetumanyi wano tuvaawo ddi. Emmotoka yonna ekkirira n'eyiwa ebisaanyi byonna kitegeeza mutuliddemu muziika abantu olwedda abali wansi. Ono abasuubizza nga bwe batagenda kuddamu kuyiwa kasasiro ekiteezi. Bazze ne batuukirira abantu nti twagala tutandike okuyiwa kasasiro bafa ye bizinesi yaffe tutandike okunoonya obucu naye ffe mu kabineti twakiganye. Era ensonga zaabwe abagumizza nga bwe zigenda okukolebwako. Era ofiisi ya Ssaabaminisita ya Prime Minister ejja kujja wano abantu bonna abakulu bano abali wano ku ofiisi ya Prime Minister n'abali wano ku KCC bajja kubatuwa reports bajja kujja tugambe nti gwogenda kupangisa wano tugenda kupangisa wano tugenda kupangisa wano. Kati tekimanyiddwa ddi abantu bano we bagenda kuva mu nkambi eno kati mwe bagenda okukulungula emyezi 2. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.